bagenda kusinzira mu upper prison okubanga abawoza okuli akiriwo Kivumbi kosa Edward Sebufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe entimbe ezo zolengera bali luzira batwalibwa luzira so katulabe oba baneyimira ne Mutanzige naye mulabyewo ne ku mulundi guli yaliwo so naye kababuzeko eddakiika emu era asuubira kwotegenda tambula etya akoto asuubira egenda kutambula etya olunaku olwaleero gwe mu ndowooza yo asuubira kiyinza tambula kitya of course essuubi lye tulina abantu baffe kufuna ddembe lyabwe because teri muntu ayagala kubeera mu kkomera era akwagaliza ekkomera aba akwagaliza kufa kyemmanyi so n'olwekyo tusuubira nti leero abalamuzi bagenda kubawa omukisa ogwo ogweyimirirwa kubanga emisango gye baliko gisobola okweyimirirwa so mu kooti nsuubira nga nyina essuubi ly'amaanyi tebagenda kufuna obwenkanya tusuubire naye obukosi n'ekkooti nayo tugiteeka ku minzaani okulaba nti eneekola ekituufu oba neegoberera ebiragiro kubanga ennaku zino waliwo amateeka n'ebiragiro so kati bava ku mateeka ate ne bagoberera ebiragiro naye ngaebiragiro mumanyi biba bikulira muntu mu kifo so nga amateeka gaba gafugaffe ffena naye wano mu mateeka balina eddembe lyabwe okubanga beeyimirirwa naye bwe biba biragiro ate ne bisapaasinga kitegeeza nti rule of law yawambibwa mu Uganda era kyetwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatemu tulabe nga tufuna rule of law ng'amateeka ffenna gatufuga all animals are equal si bino ebyogamba all animals are equal but some are more equal than others ekyo tukirabye nti omuntu waba wa MUP tasobola kuba lukuŋŋaana naye ate abeeriko babakkiriza ne bakubeera lukuŋŋaana ebintu ng'ebyo tubirabye so twagala bwenkanya okay bamuyita akatabazi Mutanzige mubaka wa Kalungu Shakira eddakiika emu yimirira obozeeko ku bantu eddakiika emu yokayoka bamuyita tatanzize bamwe okay weyanjulira abantu nyazinga Shakira Namiro mama Kalungu nga nesisode kuchomba ku mutalo wa Kalungu olwaleero tuli wano e Masaka mu kooti ku misango y'Abaganda baffe akiriwo Kivumbi Eddie Mutwe n'abalala era nga tusaba olwaleero tufune obwenkanya kubanga omulamuzi bwe yatusuuliza n'atugamba tukomewo nga 22 tusobole okufuna ensala ye so kyonna kye tusaba bwenkanya era mbasaba mwenna abali eyo mwongere okubanja justice eri Baganda baffe so osobola nti Baganda baffe bagenda kuwa beeri olunaku olwaleero kyensaba era kyensuubira kyensubira kyonna okay thank you bamwita Shakira Zinga banje omanyi nga maama Kalungu Semanda Ibra mulabyewo n'omukyala Semanda eddakiika emu yokka eddakiika nene second nkyekyo nsuubira tuli wano mu kooti okuyimira ne bannaffe Baganda baffe tulowooza tyabalanga bwemage twagala okulaba nga bannaffe bafuna obwenkanya kubanga emisango gye bavunaana migyeteke tukimanyija bya bufuzi ne tukkiriza nti balina okufuna obwenkanya Eddie Mutwe ne Akio tabalese mu kooti bali ku Skype tukkiriza tulinze ensalawo y'omulamuzi ku nsonga yabwe ya bbeero tukkiriza nti bagenda gifuna olwaleero thank you bankone ku mukyalo oyo buli muntu mwomukisa kusama Uganda mukutu gwa kibiina n'ayogera katono nnyo amanya ndina Kata Shakira bakumukyalako ku Masiki olunaku lwali tuza okulaba nga tufuba naye Baganda baffe nga bateebwa Eddie Mutwe Akyewo n'Ekivumbi Eddie Mutwe ne Akyewo tebasobodde kujja tugenda kubalabira ku ssonga tuyogeza bannayuganda nti tebeerabira buli olukya postingayo Baganda baffe tuba okuteeka jimu eno ku pressure tubalabise bafube okulaba nga batabaganda baffe kuba ensi ekimanyi tebalina musango tebalina kibazi okay thank you ndi mu kumaliriza mbadde mbawa update owerubaga naye wali Lubaga House naye wali mukutukole gwa Sama Uganda Media tuli live ku Facebook page jukira nti mukutukole gwe gutambulira ku president mu maaso ge okotolera ensi okotole gwanga lyonna wona wabalaga so tuli mu kooti obudde bono tufuna update bakulemeza benjawulo bazze ba member of parliament we bali so obudde bono tuli ne Taata Lubaga osuubira luli nakulabawo osuubira leero begenda kutambula bitya tuze wano ku kooti si lwakuba mutukkiriza nti erina amazima n'obwenkanya naye tuze wano olwokubeera ntukkiriza nti oluusi balina bwe bakwatibwa ku nsonyi ne bakola ekyo kyebe kye bandisaanidde okukola ojjukira bulungi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamusibako omusango gw'okuba n'emmundu 2 mu hotel room ye naye oluvannyuma bakwatibwa ku nsonyi
ne balaba nga kyabadde basazeewo nga si kyekituufu. So mu biseera ebisinga ojja kulaba nti basibyeko abantu emisango gy'okutta abantu naye nga ate obujulizi ne butuuka ne bukola ki ne bubula. Ebijjukira bulungi baasa omusango gw'okukwata house girl oba housemaid ku Dr. Kiza Besigye naye oluvannyuma nnyo obujulizi bwajja ne bwoleka nti baali majweteke baali bamusibako matu ga mpozi kumuli nsango. So twagala kooti ebeere yadde nga tujja wano ku kooti naate era nabo buli lwe batandika okubeera nti basala omusango babeera beetadde mu kooti byabo be basuubira nti baagala okulaga nti balina obwenkanya nga yeffe abantu bennyini n'abantu abalaba fero online ne fero mu mukutu gunene. So twagala tulabe tuzze mu bungi nnyo nnyo tubalage nti ekituufu tukimanyi mukwatibwe ku nsonyi bimuli mu kuteeka mu maaso gano si bye bituufu. Okay. Bamuyita Aloysius Mukasa Werubaga. Small Bode yadde amalirizayo nenjagala okubalaga Eddie Mutwe ng'aleeteddwa ku Zoom nga bw'olengeraawo ali upper prison yadde aleeteddwa ku Zoom. So aleeta namalirizayo Small Bode osobonako olwaliro baganda ffe banafuna obwenkanya. Okusookera ddala ffe kye twaze kooti okugiteeka ku minzaani oba olwaleero eri mu kugezesebwa pimibwe nti esala amazima oba eneegendera ku biragiro bya Mwami Museveni ne banne. N'essuubi lye twazze nalyo nti abantu baffe bagenda kubawa beyiro. Essuubi ly'olina? Essuubi lye tulina. Wabula ate ekisinga okutweraliikiriza emisango emirala ate gye baateeka ku bannaffe okuli Eddie Mutwe n'Akireewo Kivumbi ekiraga nti olwaleero bayinza otuwaako bano ababiri ate bali ababiri ne bakola ki ne balemera olw'emisango emirala gye babagulako. Naye omuzungu agamba nti justice delayed is justice denied. Twagala abantu baffe bafune obwenkanya mu budde babate kubanga emisango mijweteke basobola ogijweteka ku muntu yenna era nga bulijjo giri politically motivated. Abantu baffe babate basobola okudda waka balabire famirizi zaabwe. Okay, butereevu mukutukolebwa Sama Uganda bamuyita Kiruta Yusufu Nkerettanye yegwanyiza kalungu obudde buno nyina omukyalo ono abasinga bamuyita musajja akawantera mupostinga ne buuza omukazi oyo mugezi Sama waawa nga mugezi nnyo asomesa abasajja bali badde abagezi nga basiro omukazi oyo nga mugezi nnyo. So omukyalo ono bamuyita Rose Nalubowa yegwanyiza ekifo kya Masaka City woman MP Masaka City mama basinga mumanyanga mama Masaka. So nako olwaleero mukirize nga mumaliriza gwe mba nsembayo naye ngenda komawo okubanga mbalaga ensonga bwe zigenda okutambula mbadde njagala kukuwa ku updates ez'enjawulo. Mama kiki osuubira nako olwaleero so kuba yanjulire ne wogenda okucekerera Mama Masaka okubumba ku mukyala alindiridde kwambala engatto kikira Masaka City. Mpozi oyagala kugoba oli oli yagenda mu DF bamuyitangane tokyalijjukira okay nga talina fo katugende maaso. Olwaleero tuzze mu kooti nga bulijjo naye olwaleero tuzze n'essuubi nti tugenda kufuna obwenkanya bannaffe bateebwe bawoze nga bava ebweru kuba amateeka ga Uganda gali mubigiriya. Omusango okubateekebwako buli omu akimanyi n'omulamuzi ali mu ntebe akimanyi nti omusango guno mujweteke ate ne bwe gutandibadde mujweteke balina eddembe eryeyimirirwa abajulizi abeeyimirize we bali buli kimu ekyasabibwa nsuubira bwe wabanga wali luli waliwo ebitaliimu nsuubira nti tebisobola kudda leero nga tebiriiko byali bitono nnyo ebyekwasibwa. Omulamuzi yatugamba nti agenda kujja atuwa ensala ye. So tusuubire mazima na bwenkanya era tusuubira okulaba nti bannaffe bano baweebwa eddembe lyabwe. Kyannaku nti ate bannaffe abalala Eddie Mutwe ne Kivumbi ate baabagulako emisango emirala era mijweteke ekigendererwa tetukitegeera. Naye tusaba bakama baffe abali mu buyinza enkola eno gye bakolamu ey'okulaba nti batutiisatiisa bagezaako okutujjako eddembe lyabwe n'abantu baffe okubajjako eddembe lyabwe okwetaaya mu ggwanga lyabwe nga bwe baagala bakikomye. Lino eggwanga lyaffe olwaliro kikola Eddie Mutwe ne Agireewo Kivumbi bigimu zijja ne zigenda eyo bwe ligenda naawe bali kikola tojja kusanyuka. So tusuubira obwenkanya tuli bantu bakkakkamu tuli bantu bambisa tewali kye bagenda kwekwasaako kyonna kyonna. Okay, butereevu. Okay, mugenda kukkiriza tuba tugezaako okuba ku updates ez'enjawulo so mugenda kukkiriza buli omu akoone ku munne. Just buli omu atagenge munnaawe nga nange lwe ndaba wano ku netiwaaka.
mala okugira ku kanyonyi